Block is the mother of people power, the mother of NUP, the mother of KYAGULANYI. Bwati Lubega Mukako munnakisinde kya DP Block ebikyabwe bimwereze wakati mu bantu ababadde banekedde mulangi z'ekibiina ekya DP bakulembeddemu okulangirira nga bwe bakomye okukolagana n'ekibiina kya National Unity Platform. Tusazeewo okumenyawo enkolagana yonna ne mwami KYAGULANYI n'ekibiina bannamukago gwa DP Block nga batambulira ku ngombo gye batuumye The Struggle Deserves Better bagamba be batandika ekisinde kya People Power ekyavaamu ekibiina kya NUP era amaanyi gaakyo gonna gaabwe. Olwa design yaffe n'obwongo bwaffe twasobola okuleeta obuwanguzi okutandika ne mwami KYAGULANYI kya Dondo East kasookere nga tuva mu kalulu NUP yakagenda mu bululu 12 terina kewanguddeko naako. Bano banokoddeyo ensonga 7 ezibajje mu NUP omuli okuwuutanya omusimbi awatali mbalirira, enguzi, okufutyanka abakulu n'ebirala. Bw'otaatuwulize tetujja kuwa kaadi, bw'otoolete ssente tojagifuna, okuzimba ku Katonda obutono. Mukaaku ne Mabikke bagamba ensonga zino 7 ezibaviiriddeko okubinnyika mu nsuwa kwabadde kunoonyereza kwe baakoze mu bantu era okusalawo basooka kuwandiikira pulezidenti wa NUP KYAGULANYI Ssentamu. Mwe batadde balimba ofuge, yavuwaza ofuge, nsinza nkuwe, ndaba mukamwa nkugunde, ezo enkola ate nga zezizze n'ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition. Abasinga twali mu DP tewali mulundi nagumu wakwata munne bagamba gwe okwesimbawo ku bamemba ba parliament oba bakansala tuwe ssente bweziti. Bano era boogezza maanyi nti ebyobufuzi si bya muyolerero ng'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya bwe biba byagala omukulembeze wa struggle omutuufu byekolemu omulimu balonde omulala. Ennaku zino bwe tulaziza okuvaayo ne tugamba bannange tambula bubi ne balanda okuba bulaale kati mubalaba mu crowds organizing crowds. Engeri gye tutalawo mu DP Block ya majority decision. Olunaku lwa leero ba principal bonna tuli nabo okujjako mwami Mao.